basira ba VJ Junior nga bulijjo era nga kubisigerera zaffe bulambalamba tugera kulekera ka cinema akagenda okubeera akasufu ennyo kamala era nga tulekera kapya kagenda kubeera ka crime drama ne bajja bagamba Lionsgate Premier bakutwesizaako sema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula kwa cinema njaga bwekanye nga bagamba Grindstone Entertainment Group nabo tebabuze ku mukolo baabo kagenda mukasi akano mukutani kagambye twolekedde ka crime drama VJ Junior Productions nga bulijjo era nga nagamba kati osobola obusikana ewa Shawulo Kuzayi tugera kwolekera kapya era nga tugera sikana abazanyi bangi ab'enjawulo nga bagamba Lionsgate Premier Grindstone Entertainment Group actress yako sema gye twolekedde ninga tebazeboka nga bagamba Film Bridge International nawe gasoma kawungezi ko lwaliro ne bajja bagamba Mickey mpozi ko gashyeko ne Mati be bananyini production abashokera ddala kagenda mukutandika waliwo information yeregenda maaso n'ogezaako fuluma ng'ekwatagana ku musyango gwali kugenda maaso n'okwajja kubanga baali bamaze okusuwinga pharmaceutical company oba company efulumya eddagala eriyitibwa Viprexline nga bagamba nti eddagala lyali lya kikwangala era abantu bangi abaali bafunye obuzibu nga bakozesa eddagala lino bangi abamu ku abo baafa baatukesera ne basooka baleeta ku basawo abaakola tesiti ku ddagala lino abamu ku bo nga bagenda maaso n'okwenenya nga bagamba nti y'ensobi ezimu ku ezo ze baakola kubanga eddagala lyatta abantu abatenkanika niye ate ekisinga okwasa ennaku ekiriwo nti aba Federal Drug Authority bakola okunoonyereza nga bagamba nti babuliddwa obukakafu obukakasa nti Viprexline eddagala lifuluma okuva Pearson Pharmaceuticals lyali lya kikwangala era kabaka nyini pharmaceutical company tibamukwatako lwa nsonga wali tewali bukakafu kasema bakayise misconduct ketwolekedde byonna byonna nga biwedde guilty if I just kabaka yakwate kubona janga akandagane nakyala wabula omukyala abadde amugamba nti wandibadde ofunamu kawaazi n'otawanyika n'ogenda alisi n'ogendako eyo mbungereza namugamba singa ntawanyika kijja kuba kiraga nti omusango gwensinga kono kati ogenda kusigawo bamale kukuba mu kooti oyogere mazima kuno nja bawulira ki kibeetaaga okuwulira bali wana essimu yajja any updates? Wandibadde omwamuka privacy wise okondeke nawe tutumbukira. Yeah, he told Dr. Schumann to get back to the lab. Gamba Dr. Schumann akwati kubadde mu laboratory ng'obudde bukyali. Me too. You do it or I get someone else. Ngenda kwati kubonzije bwe kiba kyetaagisa nange ngenda kujja tubikwasaganye. Kano kanakyala kawala kato ku kabaka. Going back to the office. I can't do anything. Ngenda kudayo ku office lwasonga tewali kibasobola kukola nga siriiko. Why don't you ever consider? Ni lwaki tukonsidering ebintu ebiseera ebisinga bye mbagambye. It is fault, you know that? Kwegamba yensobi gy'osingira ddala okukola nze ompisaamu amaaso leka naawe lwaki otakuzaayo eka nja kukulaba ekiro lekerawo okubeera ng'omwana omuto weegire gasiya muleke Emily yakanda muyita wabula nga ko kakutte kubo kagenze ati kakana kajja kudda nga bagamba Ryan Black William bonna bali ku mukolo gwa cinema kali yakwati kuba jasika ne baloya be nga bamugamba nti exposure yakwe gamba tebadde y'amaanyi ko tekiriyo ekyo sebo yabaga abasooke bafune Jack Coban ali mu Lego department ensonga eno bagifulemu ng'obudde bukyali bifunga ebisinga tebannabagezaako bitwala wala olina mugamba singa bakwata tubaako ekintu kyonna kyoyanukula kuyo temufaayo yakwati kubona akomawe waka kwe kutandika okuyita Emily buno road kulaba si balina shete ezitekanika wabula shete azifunye mu kola ddagala Pearson Pharmaceuticals ye company ye road ayitwa Pearson Denning ngemanyage akomyewo waka ayita Emily yasoka ne yetula ennyumba yonna nga yakatuuka Emily kwe kuyita Emily why simuuliza simanyi waje kali gira bafunyewo butakanye emisana kukabadde kamugamba nti wandibadde ofuna wotawanyika lisi n'osooka otambula mukono ewe refreshinga aba yakatuuka bali ekyamala eviri ku mutwe bamusindika ekifaananyi kya nakya naye ng'embeera si nnungi ne bamusindikawo ne information nga bamuga mu ssaawa 12 kayinza okubeera mayiti kanakyala kabadde anoonya akayitibwa ka Emily byamusobera kwe kujja azeyo reply n'ababuuza oba balina bye beetaaga byonna demands wabula message yali mogenda lwa nsonga enamba yali blocked naye nga badde yakamala okureceiving a message yagamba omusajja we
njagala obere mwegendereza tobaako kyokwatako tumala gashaatuka mu nnyumba eno bwe kiba kisoboka mpitira ne bannange bwe tukwasaganya mu cases bwe ziti More contact after you left the park. kati waliwo be yayita balinga private investigators. That's all. Yeah, it could be. Jane is the advisor we retain. Jane ye advisor Kidnap and rescue. akoleyo ekiyitibwa private organization yaffe ku nsonga ya kidnap and rescue. I've employed you, so I don't have to. Yeri amugamba weetaaga okuyita ab'FBI kuona ekyandeeseza mwe nneme kuyita ab'FBI. Praying that someone will save her life. In 11 hours, Emily could be home or dead. If this is going to work, you're going to have to trust me. Mukazi wattu asuubira nti mu ssaawa tonogera kuba omutaasa But the next era mu ssaawa 11 eziddako either ayinza okuba nga mufoba siki ng'akomyewo eka. We'll reach out again and we know what they want. Singa agezaako okulikinga gy'oli nateera tujja sobola ogezaako kumanya kiki yeetaaga kubanga ennamba twagiwadde abasajja baffe bakakensa mu tekinologi bagezeeko gitracinga. to harm her, hurt her. olowooza ono yamututa ayinza okwagala okumulumya kono butereevu Your responses. naye gwe okwanukulako tokuwoomereza lwaki mba nkuwoomereza abuuziza nakya golowooza eyatutte Emily asobola okumulumya mu ngeri emu oba endala nakyanamugamba kisoboka kyava mubuuza gwe towoomereza kwanukulako koye lwaki mba mpoomereza kuluyadamu namusirika mesi namugamba manyi kyewakoze wabula tugenda kwetaaga $2.2 era bwatunamwani direction wajja abagireeta kabaka yakwata ekkubo n'atambula najjeerudda. What do they want? Badde beetaaga ki? $2.5 million. Beetaaga $2.2. TV gallery by 1 p.m. Monday. Era nga bamugambye azitwale ku Octavia Gallery ku ssaawa 7. Lunchtime, there's lots of exits. Ekirungi kya byonna Foot traffic. ekifo kyogendamu egenda kubeera lunch time kirimu ebitundu bingi wayinza okufulumira twandibali tuyita bannamateeka. Let's do this civilly and Yagamba si abasonga lwaki tuyita bannamateeka oba poliisi. Nze ngamba ssente we ziri $2.2 tukikole mu ngeri ya bukakamu tubawe ssente batuwe nakyatukite tetwetaaga kuleeta basinaipazi oba poliisi oba ki yakwati kubo najja I'm right behind you. bamugambye agenda basisikana ku Octavia Gallery ku ssaawa 7 nekyenamugamba ngenda kubeera manju era bwatu yatuuka Rudi akutte ekisaawe muli omudidi gw'ensimbi $2.2 eza dola On him. maaso bagatadde ku ye Do not turn around tokyuka so that you can hear me. kikubu kyabeena nti osobola okumpulira Wait for them to approach you, Mr. werindako basooke batuuke woli Mr. Denning anti kali You have him. He's out of line of sight, Jane. nze sikyamulaba bulungi Relax. gwe kakana nze mulaba balesekana kyakayitibwa ka Jane. Rodi yakalesi yagambye ka advice from private organization yaabwe ekwasaganya ensonga za kidnap and rescue. This is hard, but I need you to stay calm. Kino kigenda kubeera kikalubo wabula ngenda kusaba osigale ng'oli mukaka mutokole ekyobugwagwa. Rodi yajja bali waliwo ekifaananyi. Remind you of someone you know? Ekifaananyi kirina gwe kikujjukiza. Like most women, she's expensive. Ng'abakazi abasinga n'ekifaananyi ekyo kya bbeeyi. deal. Oyagala tukutula eddiiru. Just drop the bag. Already seba approach nze waali. Kati bali bamugamba nti esaawa giteeke buteesi wansi togenda naye. Lwatandikirawo okutambula. Mr. Denning, you have to trust me. Buli kasita ayogedde ku nsonga y'ekifaananyi n'agamba n'abakazi abamu ebiseera ebisinga babeera expensive. Kwegamba n'ekifaananyi kiri expensive ng'abakazi abasinga bwe babeera. Onamanya oba osanga ye omusajja gwaze okusisikana bajja batambula. Waliwo ekintu kimu yasooka n'amusekulirawo. Oli omugagga tazannya. You see what happens when you fuck with me? Olaba ekituukawo singa ogenda maaso n'ofakinga nange. Where is she? Kati aliwa? You heard her? Wamulumiza? Where's Emily? Emily aliwa? Asekudde kabaka n'agwa ku ttaka n'asooka amutujja ziri zituki. Katonda watu. Abali bamuggiddeko Just attacked him. Get him. bonna basooka ne basiriikirira. Get him out. Mugende mumugjeyo kati mwanguwe. Oli kasita yeerondogozza n'ayogera eby'ekitumbaavu. Atuuse ku kifaananyi n'agamba nti kirina gwe kikujjukiza. Ng'abakazi abasinga n'ekifaananyi ekyo kya bbeeyi. Kubanga ekifaananyi kya mukyala. Oli n'amugamba tudde bali tukutula eddiru. Ye ategedde butegeezi. Oba osanga ye muntu gw'ategeddwa ossisikana. Kati basooka ne bakuzaayo ko emabega. Bijja bitya? Bakuzizaayo wiiki emu emabega. Yeah. Aha. Oh, come on, don't turn to that guy. Leka naawe leka kwefuula ate ssejjaaka. Playing with a widow whose husband didn't have a will. Wasobodde ogezaako taasa ebyobugagga by'omukyala newankubadde yabadde talina ddaami. Actually, Ebyobugagga bya nnamwandu nga talina wadde ddaami. some kind of assets. Yaddawo zi ku laptop. Bano balooya.
Okay, you know what? I'm just gonna take kale omanyi so, Since when are you interested in women? yali amugamba nti njagala olete Charlotte naye alete mukwano gwe tugendeko out. Seven straight. Congrats. Okimanyi nti kati egyo emisango 11 you're gonna have to tewali gwe bakuwanguddemu enjoy. Right. ye bw'atyo bw'asanyuka Avenue Construction bweza kikyayinawo from Scheinfeld and Associates. And waliwo bano abacyayina omusango gw'abacyayina What's the paralegals? Well, those Flynn v. Benson files. njagala osooka oŋŋambire bali ba paralegals bandete emisango gya Benson vs Flynn. Been a machine for over a year now. obadde nga mashini ng'okola nga mashini okumala omwaka mulamba Billing 100 hours a week is not gonna help you get through. olowooza ogenda maaso n'okweyongerako essaawa 10 ng'okola kirina kye kigenda okwongerako goza mukazi we agenda kukola omusawo oba bagenda kwongeza omusawo oba bagenda kukuza You gotta get out of this office. wandibadde ofuluma yafeesi eno mukazi w'omufiisi akadde bw'oba ogaanyi kiryoke Like that. Thank you. ecupa yogireke ecupa n'agimulekera Rodi Roya era nga yakaweza emisango 11 tiwali musango gwe bamulinnyeemu beera so bize ebiseera bisinga twakwati kuba etudde erudda waliwo omukyala ali mu kutegeka byankatika Rodi yakomawo eka You trying to scare me? oyagala kutiisa Lucas over there. You got good news? olina amawulire To amasufu win. anti munaye empangudde nateera Oh, I was hoping maybe we could celebrate. badde ndowooza nti oba osanga ekyo kyalwali tujaguze I picked up another shift. sigenda kisobola lwasonga napikinze app shift endala mukazi akola mu ddwaliro You know we're understaffed. No, I get it. nkitegeera There's chicken pie in the oven if you're hungry. nakufumbidde chicken pie mu oven bw'oba oli muyala osobola okulya Waking up without you, Charlie. sisobola gezaako tambuza bulamu wootali kyali manyi kye tujja okukola You want to go on a date? oyagala tugendeko kadeeti Yeah. butereevu When? di When I'm done? bwe naaba mmaliriza kiriya beesi wali tabu kiryoke You look nice. Thank you. olabika bulungi kono webale mwaka mulamba abadde so focus ku mirimu gye Rodi yakwata ekubo n'ayitawo ebbali bw'atyo yajja n'atandika okuyisa amaaso mu misango egimu egy'enjawulo ng'ali ebbali asiriikiridde yajja ebbali nassaako ettaala waliyo akatebe k'omwana oba akatanda naye nga tekali sembodi yafunayo engeri y'akatabo ebiseera ebisinga kiba kimwetaagisa okootinga amateeka kali abaali wano ku kompyuta waliwo yamusindikira request lindako Emily Haynes yena kyalo oli girlfriend w'omugagga kali yasooka ne yeebuuza yandibanga alina kyamumanyiko You didn't accept it, yeah. tuŋŋamba nti wakkiriza It's not like I can't. Issues? kali yajja n'abinyumizamu kyali waayitibwa Dagalasi It's not normal. I remember some pretty manipulative shit. nzijukira mu biseera biri ebikadde ssebo ng'okyali ne kannakyalako byali bikalubo Sending you social media. katukayisira ne katiisatiisa mbu simanyi kagenda kwetta mu biseera biri ebikadde kakyankalanyanga nnyo I did. Your wife's at 12. mukazi w'omusuufu gw'olina kati Far more attractive. akusinga amagezi asikiriza You don't deserve her. n'esiraba nsonga n'ekisinga byonna tomugwana And don't break the only good thing in your life. I'm with a not breaking hypothetical. anything. nze sirina kyengenda kusaanyawo sirina kyengenda kumenya naawe All right, I love my wife. mukazi wange muyagala Yeah, we've had a rough year, but siganyi kale omwaka gubadde mukalubo naye fucking friend request. sisobola gezaako bikyankanya olwaka friend request I think it's a good idea. You're gonna spend your 4 a.m.s drunk. bino ebyogamba mwe simanyi oyagala kuddamu sika ne Emily sikirowooza nkirowoozo kisufu mujja kudda mu byakunywa otuke essira ng'odda kikereze waka kyali wamulangirire n'amugamba teweesembereza Emily baasomanga nako mu biseera biri ebikadde kaali ka girlfriend ke kati kafuuka ka ex girlfriend wabula kaali katabu era nga kaali kamutiisizatiisizaako mu nsonga ezimu ng'okwetta kaali so manipulative era nga ddaga bw'agambye kiriyajja waliwo kabaka gwe yajja okusisikana kyaliwe ono kabaka mbikwatagana ebya kompyuta era nga kakeesa mu IT Oh yeah. You're looking sharp. olabikanga omukyamufu olwaleero lindako
yajja n'asikayo ekyokunywa. State claim cashed in, huh? Ekisegeeza biri eby'ebyapa byakoze. Yeah, info I put in Mrs. Takif's file worked. Kiba kitegeeza information gye natadde mu fayiro ya Takif yakoze bulungi kono ye. They're fixing this new Kati namwandu Flynn file. gwe baataasizza waliwo information gye yakyankalanyiza n'ateeka mu fayiro. Without cheating. Naye ebiseera ebisinga mbeerawo ne ŋŋamba nti kikwetaagisa owanguleyo omusango nga toguyayiza. Kati information esinga bagetangete gyakozesa mu kooti. Waliwo kyali wamuyambako. Geno gira bwati. Bino bye bifaananyi bya Emily by'alina ku peegi ye. Yabisaamu amaaso n'abyekkaanya. Kaali kantuke. Mulimu n'akafaananyi ssebo nga bakyeyagala mu biseera ebyo yagamba tufudde. Omukyalo ono baddaage. Bino yabipostinga. Ben Kahiro oli otya? Kamusindikira message. Neebuuza nkoze ntya? Waliwo okusumulula ebintu ebikadde ebikuleetera tagali. Kubanga essaawa zino kati ya moving on. Geza kuzimba life. Yesalawo amusiikane kubanga kimanyi munnange newankubadde beeyagala ku biseera ebikadde n'ensigama nti oba bayawukana bubisigama nti oba mulabewe. Oh, yeah. Kitudde emyaka 10 kuva lwasembayo siikana Katonda wattu. Lawyer. Kinewesa okuba nga afuuka lawyer. Yes, it is so hard to believe. Kizibu okukkiriza. To beer pong champ. Kubanga nzijukira wazannyanga n'obuzannyo buno obw'abatamiivu. Dream success like a student loan that I can't pay off. Sigaanyi newankubadde ndi successful naye alina student loan gy'alina osasula. Era nabyo si byangu. One of the sexiest things about you. Oh, really? Yeah. Baawaya. How you been? Kati otambuza otya obulamu? Si bubi. Yeah. I see. Gezaako nga bw'asobola atoba. Judging by your half-naked photos that I saw, you know. Kusijja ku bifaananyi bye nalengedde ku posti. Really? You've been cyber stalking? Simanyi obadde onstalkingira ku internet. It wasn't cyber stalk. I was just. Si ku stalkingira ku internet, just nabadde. Oh, intrigued. Okay. Yabadde intrigued. Yes, So how is it being Kakati married? bitambula bitya? it's complicated. Bulamu buli butya kono biri complicated. It seems pretty self-explanatory to me. Well, that's. Naye ate nze bindabikira ng'ebitambula obulungi sigamba nti oba bibi. It's just complicated. Well, I'm Ah. dating a guy who's completely not right for me. Nze naku zino nyina omusajja agwedeeteteeka naye musajja mukulu. And I came here tonight to see you, Era ekindese wano ekyo kyolwayo kulaba ggwe. but you're wearing a wedding ring. Naye ate ngensa okwekanya ng'oyambadde empeta y'obufumbo. You're happy? Naye njagala nkubuuza oba oli musanyufu mu bufumbo bwo. Right. Okay. Why do you ask? Kiki ky'olina mu ndowooza? Kubanga bw'ombuuza oba ndi musanyufu mu bufumbo. Kasituka busitusi. Please, this is a bad idea. Bambi onoosonyiwa kyo kibadde kyoso kibi oba osanga sandize. I'm gonna regret. I Sandiyagadde kuteeka mu mbeera gye ngenda kwejjusizaamu. really stupid. I just Gamba kino kye mbadde ntandise kibadde kya busiru ko nedda. We're just gonna sit and talk. Tiwali kya busiru kigenda kubaawo tugenda tula twogere. I don't think so. Sikiwa nti kijja kubeera kyakwogera bwogezi. Kamwe sonya ne kakwate kubo ne kagenda. Hey, Why? come on. Ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwo? It's a disaster. Yagamba ndi mu kasambattuko. You're like such a cliche. I'm dating my boss, Nyina omusajja gwendeeti nga bosi wange. CEO Pearson. Kwegamba yandibadde nga chief executive officer wa Pearson Pharmaceuticals. Holy shit. Katonda watwoyo omukadde. I'm not a gold digger, you know. Sigamba nti oba mwagalako nsimbi. Ebiseera bisinga kale asanyusa mulaavu. I didn't know. Why don't you just leave him? Kalwaki tomuleka oba tomwagala? He won't let me. Tasobola kunzikiriza kumuleka. He won't. What do you mean he won't let? Kiki otegeeza mutasobola kuleka genda? It started with threats, you know. Omanyi bwe namugambako nti njagala mulekulira atandika okutiisatiisa. Nanga simanyi omulimu gwange agenda gungobako. I was on his laptop and I found data about Kati recently nali ku laptop ye nembako information gyenzuula. Viprexlin. Ekwatagana ku ddagala liyitibwa Viprexlin lye baali bamuvunaana. Nti akola eri ekikwangala. I was concerned about Naye ate nagezi obitunamu. his financials. Ng'amazima gali nti ebintu ebyo bituufu. Yabyogera mu email ze. If he actually addressed the deaths from Viprexlin. Ddala mu butuufu yasobola ogezaako okwogera kufa mu email ze. Mbwe abantu 2 n'okusoba baafa olw'eddagala eryo. Naye nga bino information yagisiikana ku laptop ya mugagga. Kiro n'amubuuza ddala mu butuufu ebitabo yabyogera mu email ze. Bw'aba nga yabyogera mu email ze obwo bukakafu bwe twagalira ddala. Okay. N'amateeka bonna abamubaddeko. And you want my help or not?
kati yakagamba nti bwoba oyagala ova mu kino akwesonyera ddala nga kino kyekyetaagisa ompa obukakafu obwo tumukube mu kooti then leka tulabe engeri gyesobola okuyamba nakyakamuleeta anti ogamba kigwe katonda watu I'm detoxing. nze ennaku zo si kyetaaga kunywa nnyo gamba ki gamba kigwe tologayi Oh, I'm just here. We're just friends. ekindese wano nze kusika tuli bamukwano jasigamba tubaliwo ekikulu ejjo tugere tumaliriza ebitulese gwe kena kyanga amuyingiza munda Hannah? kali kamuyise Hannah. Most nights I spend in an apartment that Arthur bought for me. agamba nti ebiseera bisinga obudde mumala nnyo mu apartment Arthur gye yangulira Regular girl named naye ebiseera bisinga ate bwe mazize wano mbeera regular girl watches reality TV. aliwo okulaba reality TV ng'ogasseko n'okusoma magazine ntambulira ku linnya eryo lye bayita Hannah. Okay, I'm only here when he's out of town. No, I can't. kati wano takimanyi kiri ekifo kiyina mbeerawo ebiseera bisinga ng'afulumyemukko mu ggwanga oba mu kibuga kamusimba egiraasi y'ebyokunywa obadde akagamba sigenda sula munnange sigenda kubeerawo kasi akawanvu tugende ku kyatule center wanyike ne kafuna flash disk ne kagiteeke bali mu laptop kajje kamulaga information gye kamugambye agenda obiyisaamu amaaso bw'ati katonda watu lengera There are hundreds of millions hidden in offshore bank accounts here. kuliko sente nkuyanja eziri ku international accounts offshore accounts An ID. Denning validated all of these personally. okimanyi nti bino byonna It's because he knew the Denning abasinga bonna yabakwasaganya personally Got the groundwork for a gigantic civil lawsuit here, but I can't. katonda watu I can't use this. sisobola kozesa bino sigenda kulimba You said we could make it look like it came. wangambye nti osobola ogezaako twa information nokireetera okulabika nga wabijje ku muntu mala atalinze manye ebiseera bisinga newoba ofunye obukakafu You leak this. mu kooti baba bagenda ku question nga wabufunye otya mu mateeka oba wayise mu bumenyi bw'amateeka kirudi akyaba tetuganye omusango guno gw'amaanyi guno obukakafu busobola ogezaako mmega kabaka mu kooti wabula ekizibu ekiriwo obukakafu agenda bupresentinga atya eri bakama be era bagenda kugezaako busimika batya okuleeta rodi mu kooti kayitawo ne kamunyweza yalina okubirowoozaamu naye nga nako kagamba yewe out osobola ogezaako okwesonya omusajja ono tekalina ngeri gye kamuvwako alesi nga kamaze ofuna laverage musajja si mwangu bwe batyo ne batandika baabo mukwano ssebo ne gukwajja laba tagali soko sumulule zipu kamugamba soko sumulule zipu wabula musaatu alina muno bweraliikirivu kubanga teyandyagadde kola nsobi negenda muno neyabufumbo bwe naye kasisake kamwereetedde ebisigadde ndowooza ajja biraba oluvannyuma tereera ne kajja keetemula esipeeya nagambye saagala okwateko sinagamba nti kwatako waaw byakabi byonna kabiina katonda wange wabula awulira muli ekinyiizo katonda watu What are you waiting for? kiki kyolinda Fuck me. jangu I want you to fuck me katonda wange rodi atandise okwekuba mu mutima yagamba owaayi newankubadde yagamba kimu sisobola kikola kubanga mukazi wa mwagala okamala ate okusisa ku bizibu ebadde balina ewaka mukazi wattu abadde mugumiikiriza eri rodi kirete bwakera ku makya naamulyamu olukwe mu ngeri bweti kiba kimaliramu ddala amaanyi lindako Take the fire escape. kale kozesa fire escape oba ofuluma
kubanga singa ofuluma oyo n'akulaba ajja kwogeza ayasamanya alekumpuka nnyo oba sikiwa oba tofulumye maliriza ki ekyakulese yamugamba olwonsonyiwa maama wabula nnyina ogenda n'akwata ekubo ne yeetolera najja asuleyo keno kasigala mu bulumi kunsi yakatono omukazi n'omukola ekyo aba ayagala nakufumita oba sikikusalako nsingo kayina oguma tewali kyakola era bwe katu ne katambula bulambalamba kwe kujja erudda ne kasigala nga katunudde daba wabadde akatuusiza nga mbutuufu konna kayidde musatu yatambula bulambalamba najja ageze kusiika n'omukyala we waka basajja batono abalina omutima bwe gutyo bwe bigwa ku muganda wange Mudu aya yayingira munda kyuka atulede baali bateesiza nga balina kadeti ye n'omukyala yatuuka waali nga yebase n'asooka amusimba eriiso simanyi onyumiddwa gy'obadde kubanga bwe n'owunya kadrink awunya vodika Douglas yagenze n'asumulula ecupa zino z'ateeka mu yafeesi kigamba twakomekedde tukoze empaka kiro ne tusalawo tukeesiwe Noodles, spicy noodles. They were great. aliddeyo ne ku makuloni sigamba ati gabadde malungi Anyway, I think I'm gonna go shower. kangene nsooke naabeko ndowooza njolekera obuliri Are you serious right now? oli siriasi eddakiika ero yennyini ne kadeti sirabika yakeerabidde dda Did you forget about date night? weerabidde ku deeti yaffe Any fun anyway? I worked a double, so I'm a zombie. No. yagamba naye tuwe tuligireke kubanga nange mbadde ku double shift God damn it. mazima mbadde nga zombi You and me. komyewo mukoowu We need to get back to normal. yamugamba ekyo kireke tulina okukwata ekubo genda kitwale nti kikubanja oba okimanja tulina okgenda kadeti laba kagenekera waalwo tuwadde eri kabaka ono bamuyita Al Pacino ag'obuzaali nagambye tugenda sisikanamu abazanyi bangi abamanya yakwata ekubo najja nga asimbira mpola I'll join you upstairs. ndowooza ngenda kusisikana waggulu Give us a minute. mwe musooke mutuwe tuwemu eddakiika Arthur Denning you gave me. These are the information gye wampadde ku Arthur Denning okakasa wagifunye mu mateeka best of your career. kubanga oba tewagifunye mu mateeka ogenda kuba organizinga documentaries obulamu bwo bwonna obusigalidde Office 5 minutes. Brief him on what you. kwate kuba ogenda osisiika ne Abraham eri waggulu mu yafeesi mu dakiika 5 mu briefing eki kye weetaaga omugamba then okwate kuba ovueyo Senior partner. Just oyo senior partner ayogeddemu naawe akutiisatiisa alabika alabanga gwe ayagala okumulyako ekifo Arthur Denning. Like the Arthur Denning. bangambye tewafunye obukakafu ku Arthur Denning He and Mr. Abrams are at war, so tread lightly. nze kima kikimu kyokka Abrahams ali mu lutawo n'omusajja oyo Hope you have your affairs in order. kansweti buli kimu kyonna wakitegese dda nga bwe kyetaagisa yajja asisikane yandibadde omukulu mu faamu wano ku faamu bakolera ddala buno obusango bwa layisi ba public defendant kati waliwo abadde amugamba nti kakasa mu information bwafunye obukaka bwewafunye singa nkizwa nti obukaka bwewafunye bukyamu have a seat. tuula wansi So Hill tells me you have something. ero yaŋŋambye nti olina bye waleese In pharmaceuticals. bino bikwatagana ku Pearson Pharmaceuticals Yes, I. bukakafu Be back with them, you know. So that's like pissing in the wind, son. You know. You've gone after Arthur Denning before, and it was one of the only cases that this firm ever lost. Now, I have studied every word of every motion filed, and with all due respect, I don't think that you played your cards quite right last kati yali amugamba nti okimanyi nti omusajja oyo ntobye naye okumala ebbanga eriwera kono kituufu
naye nsobodde ogezaako okwekkaanya buli motion gye mbadde muwaayo nga ndaba kirabika mulimu ensobi gy'okola They knowingly changed the observation and conclusions of these drug trials. Take a look at this. bwesooka wekkaanya okusya ku information gye ndeese bano abasajja badde balina bingi bye bakyusa Serious health. But you're not telling me toŋŋamba this time. That's what I want to hear. njagala kumbulira Well, I've got a confidential nyina confidential that will back up everything. information esobola ogezaako backing up omusango ogwo Well, that's a neat little thing, huh? okay Well, just keep talking. Go ahead. gwe siganga ogenda maaso n'okwogera tuwulire yogera With an infantry of lawyers, but with this, we can go after Denning personally. tetuganya ayina kumpi amagye infantry y'abalooya naye singa tulina information eno gyendese ku flash disk tuba tugenda munyiga A man works about 8.5 olinga ngamba nti oyagala tugezeko okuba nga tuvunaana omusajja man. okuba nga atunda eddagala ekyamu eri obufere omusajja ali wathe biliyoni 8 n'ekitundu nti ye Kail You have kids? olina abaana nedda Where'd you go to law school? wasomerawo amateeka Undergrad at Tennessee. ku tenisi eyo Good. kirungi Work. kakati ozisowa kyeka naki Worth? Yeah. nzisowa kyeka ye ozisowa kyeka kubanga musago twagala ovunaana azitowa biliyoni 8 n'ekitundu eza dola gwozitowa kyeka naki It ain't much, but si kingi naye See the pen? olaba peni eyo gyokutte A Valente, one of the first. eyayitibwa valente eyasookera ddako ezi zafuluma 68,000. ekosi kwegamba yagigula emitwalo 68 eza dola eziseetere nyingi ogula akajasi kapeni kekyegambye osowa kyenkanaki I'm worth this case. nze ndi watha omusango guno You know why that's ayagala yaba aguvuga omanyi lwaki eyo peni eri watha ekyo has a reputation. lwa nsonga erina kye bayita reputation oba enkola Identity. erina erinnya erina ekifaananyi There's a litigation at this level. kati ebiseera bisinga bwe tuba tugenda kugyayo emisango egyenkana bwe giti Lawyers, we mba neetaaga balooya courtroom. abasobola okutambula mu masekati g'ekkooti nga okutambula kwokka kutiisatiisa n'oyo gwe tuba tugenda ovunaana Mr. Cahill. kati Mr. Cahill Mr. Abrams, Mr. Abrams I fight to win. nze gwolaba nnwana kuwangula And your partners like Hill, nze nsingako ku bano bapatanazo nga ba Hill then limits abayina we bakoma ne bagamba kyo kimenya amateeka to the wrong thing. nze sitya kutomera kikyamu Reasons. kasitaba nga ndaba kigenda tutusse walamu That's you. yegwe You take it all, you give it to Hill. kati gwe kwata byonna ogezeko bikwasa Hill senior partner Good leaders. abiyiseemu amaaso gojja kukulembera support group Leader of the support team. nze ngenda kubeera leader wa support team ntije kwegamba nga baparalegos abaorganizinga files eza kesi yagamba lidako bwolwo omusango yayagala aguvuge You know what? No. omanyi ki nedda No, that's just trumped up paralegal bullshit. ebyo biba byakisi bibeera byabaparalegos I want Denning. nze njagala Denning nze mba mukwasaganya mu kooti The goddamn generator fee for bringing it in. njagala tonfuneyo ne kasente akokuba nga nze ndeese kesi eno bwokyagala tuula wansi agambye kesi yayagala agivuge Understand this. njagala otegere kino You get a 9-figure judgment. ogenda kufuna ekiyitibwa 9 figure judgment tukola ensobi Done. kiwedde Done. kiwedde kangenda esooka ekigobeko ng'obudde bukyali ne peni n'agimuwa You can let me keep the pen. ogenda ginde ey'emitwalo 68 kola obuterevu katonda watu yaddukirawo ng'obudde bukyali Exactly, Denning's legal team is. Let's dig in, find out everything we njagala musooke mugezeeko okukebera ku lego ttiimu ya Denning 5, maybe. kiki tutandikire ku myaka mikadde ng'emeka kono myaka nga 10 emabega Copy that. musooke So muliro much paper. lwaki buli kimu kyonna kiri mu mpapula zino zonna This much? Electronic copies can be. ono yajja senior partner n'agamba nti ebiseera bisinga So- kopi singa zibeera ku internet oba singa tusavinga soft copy zibeera manipulated mu bwangu Worth of research. naye ate ebisinga wano byonna byonna bisobola okuba nga biri okay Need a strategy. weetaaga strategy kati Suggestion. ono sebaze mbu amuyambeko sebo weebale Do you mind asking Hattie to bring in? genda ogambe hadi atuleetera ebyokunywa n'ebyokulya ebisigadde bitulekere tujja sobola obyevugira sebo mbu abadde azze kesi abayambeko olwokubanga senior partner kamuzalayirawo This is the subpoena bank records cross-reference. kagalino daaga yajja
with his tax return. yamusikana seba ali busy. You got a minute? Olinamu eddakiika? Yeah, I'm only. Yes, lwakuba Justin kyali busy. Mpaamu eddakiika gyantusooke twogeremuko. What's going on, Doug? Kyekigenda maaso Douglas. So I was doing background checks on this. Omanyi mbadde ngenda maaso n'ogezaako okukola background check okussa ku information gye waleese ekwalagana ku bukakafu bwe tugenda okukozesa mu kkooti okuvunaana Denning. Wabula nga njagala kumanya. LexisNexis can't find that. Tiwali kye nasobodde gezaako zuula ekyangu. People working for him. Ayina kye yazudde mu nga nakyala akolera boss oyo. Akolera Denning. Kuna abantu bangi abakolera Denning. Out of the blue. Right around the same. Nze kinnewuunyisa kiri kimu kyokka. Omukyala n'ava gye yavudde mu kaseera ke kamu n'ofuna information esobola ogezaako sibya Denning ate nga ne nakyala akolera Denning. Kiki ogezaako gamba? It's from Emily. Emily has nothing to Tungamba nti Emily ye yalese information kono Emily tabiriyo. To you for whatever reason. Kyengezaako kugamba kiri kimu kyokka. Guruzeti yakuzudde lwa nsonga talina nsonga ze mabega wa kino. Fruit of the poisonous tree. You taught me that. Ekibala eky'omuti ogw'obusagwe ekyo gwe wakiŋŋamba. Disclosure order. Okay, in a case this massive, all evidence has. Senga ebintu bino bigenda bubi oba senga bigezaako kyama. Obukakafu bwonna senga buleetebwa nga buleeteddwa mu bumenyi bw'amateeka wabeerawo ttagali kesi eba tegenda ku driving bwa bulungi. The entire case rests on this. We have a case. Gwe kyoba omanya nti omusango gwonna gwesigamye ku information eyo gye waleese. Obukakafu bwe waleese nti ye. Okay, I don't know what's going on between. Sima ki kigenda mu maaso masekati go ne Emily. I will. That'll be all. Wabula nkusaba konolekera awo tombuulira. Unabadde amugamba kakasha nti obukakafu bwogenda okukozesa ku musango mu kooti buli attained mateeka amatuufu. Bw'obanga ofunye mu illegal channels kiba kitegeeza bwe kimu kigenda kuba kisatulukuka. Wewe kabaka yali wano ebweru. Yeebaleko nnyabo. No. Bye. Badde ku ssimu ng'ayogera. Kabaka amuyimiriza nga amubuuzaako. Ono omumanyi? No. Nedda simumanyi. You lied to me twice. Onimbye emirundi ebiri. Kiri njagala nkubuuze nate era saagala kwemamaaza. Are you a cop? Omumanyi kyava mubuuza oli musirikale. The man she's dating. Nedda. Who the fuck are you? Gwani kati? You've never seen her before. Kyogamba ono tomulabangako. No. Nedda. But I have seen you creeping around. Wabula gwe nkulabyeko enfunda eziwera ng'ozungira wano ewaffe. Cops. Singa tulekera ogenda kuyita abasirikale abaddala bakunywe. Kabaka nazaayo kifaananyi kye. Najja akwate kuba yeetoolole. Tuwadde eri Charlotte. Zibadde ziri busa kabaka yakomawo. A bottle of Gaia. That's right. Oleese ecupa ya Gaia kono butereevu. That hurt? We took that gunshot wound to the chest. Oh my God. Kiki weesuddeko ebyokulya olinga gwe bakubye ekyasi mu kifuba. Katadaage. Look, let's no cooking tonight, okay? Tugenda fumba ekyo ky'olwali tugenda fumba. Properly, you and me. Nze naawe tubadde njagala tutambulemu. Should I change? Nkyuse engoye. You should wear that. Agira mwezo. Mbugira mwezo. Mukazi watu najja akyuse. Esimu yavuga nga ayimirira amukubira yagano gikwata. Keresa watu wale mukazi we auto. Mulitako mu kibaala. This is not how I remember it. Bweti si bwe nkijjukira. You want to go someplace else? I can barely hear. Oyaga tugendeko ewalala. I'm gonna go get some drinks. I'll be right. Kono wano wennyini siraba. Ye yetoddemu asobole okugezaako okufuna ebyokunywa. 2 vodka sodas, please. Thank you. Hello. Yebaleko ssebo. Do I know you? Nkumanyi mukama wange. Don't ask a question. You already know the answer. Tobuuza kibuuzo olwedde ekyomanyi answer. Okay. Kale. Okimanyi tomanyi ate obuuza.
You made an enemy you don't want. Wakoze wafunye omulabe wekoledde omulabe gwotandiyagadde. Kikyotegeeza. Tell Arthur Denning that this is some real amateur. Obanga okolera Denning enkola gy'okoze ya kyama kya nnyo. Nedda sebo. Kiki oyagala? For you to drop this case. Njagala omusango guveeko. Omusango sigera guvaako. You will. Ojja guvaako basi ojja kwejjusa. Ngenda kusaba okwate kubogene mu faamu yo bagambi nti ngenda kwejjusa okubanga nabaleetedde keesi eno gyesonyiwe. We'll never look this happy again. Bw'ogaana mukazi wo tagenda kudda mufuna ssanyu. Ono yagamba soko linde yatandikirawo kunoonya mukazi we. Why? Sorry it took so long. N'onsonyi wanduddeyo. Yeah. Benjamin Kehele. Ngansanyusa okusiikana munnange. Kannakyasebo yamusalako mu kirabu ng'ali ne mukazi we. Manye ennaku ze mbadde ngenda maaso n'okwenyumyamu ne mukazi we. Oli yamuliiriddemu. Mumwasiikana ku freshman ya. Twekwanako tetwesiikana bwesiikanyi wabula twekwana nako. Ona abimanyi ebiseera ebyo. So are you here by yourself? Kati ekyawadde wano weka. You know, drinking and dancing and... I should probably go. Yaze ne banne. Okay. Well, girls night out. See you. Kale ndowooza tujja kuddamu tulabagana oluvannyuma. N'akwateko n'asibula Nakya. Wabula Nakya akyategedde gafule oba mukazi wa Lodi. Nti baali baagalanyeko n'ono. Gwe toddamu obutakwata masimu gange oba si Nakya njamu bulya ku kye ekyatuuseewo. Jyayo twetegule. Omukazi alinga zombi ali awo tategerekeka. Yali simanyi nti ekyo ekika ky'omukazi gw'oyagala. Charlotte, you're my type. Nedda, gwe type y'omukazi gwe njagala. Naye nga keekuba perfume mungi. Nzemu naye nze bindya. Ogenda kunsaba tugubojje oba ogenda kutulira butulizi bw'otyo. Yakayiseewo n'akateeke bali basooke babojje dansi. Keno twafayo ntudde erudda nga bavuddeyo mu dansi. Lodi yakwateko bajasika Nakyala waali. Musimbe egiraasi y'ebyokunywa nti weebali. Bw'atyo n'atuula wansi n'asirikirira. Why'd you never mention Emily? When we talked about your ex-girlfriends, you never brought her up? Yagamba kijja kityo okubanga tonyumizangako Emily. Bwe twali twogera ku bawala bwe wali oyageddeko kijja kityo okubanga wali tomuŋŋambangako. We never talk about anything. Ani sigamba nti oba ennaku zo tubadde tulina bye twogerako. The baby? Tubadde tetukyanyumya nnyo. Anti okuva omwana lwe yava mu lubuto. Night I lost the baby, I was sitting right here. Agamba ekiro lwe yafiirwa omwana we yali atudde waneno wennyini. The pain was really unbearable that night. Obulumi bwali bukalubo nga kizibu obugumiikiriza. I mean, he said that we need to be brave. N'oŋŋamba mbu tuteekeddwa okubeera abavumu. And that from now on it's just us. Era okuva kati n'okweyongerayo kigenda kubeera mu masekati gaffe. I'll never forget that. Ekyo kyo sirikyerabira. He made a promise that we would be okay. Wansuubiza mbu tugenda kubeera bulungi. Buto lwavwamu. We never talked about the baby after that. Naye ate oluvannyuma lw'akasi ako tubadde tetuddangamu kwogera ku bya mwana. We didn't have to until now. Twali tetuteekeddwa byogerako ndowooza mpaka kati. Kubanga n'obudde tebubadde nga obadde nga bize. Badde emirimu gye. Kali akaseera akaatuuka nga balina okugenda maaso n'okwetegekera deposition. Before ng'omusango tegunnabakwatako bagenda kwagira ddala mu kkooti. Basooka ne bayita ttiimu ya Rodi y'abaloya. Nabo ne batuula ne bamubulira ki bwe kigenda otambula. Bw'aba asobola okugezaako kikomyawo basobola okukikomyawo. Bwe kiba nga alaba ddala mutuufu naye asobola okukiwangula nga bagenda mu kkooti. Rodi yatuula ebbali n'atandika kati ogenda maaso n'okola strategy y'omusango nga bw'agenda okugutambuza. N'okusya ku bukakafu n'abajulizi bonna abaliwo. Njaga weekaanye. Ono agenda kubaawo. Kuba akarodi kamusawo musawo ke kaagala kaguvuge. Mugaga gy'ali y'atudde.
wabula batugambye sebo alina infantry, alina sebo infantry yaba lawyer. Omukazi watu naye gyali yasooka ne yeetetenkanya, yafuna kyaliwe n'asooka mupakya ebikonde, anti genda maaso topowa nsekula n'oli naye n'amutujja. Katonda watu gira nsekula nnyo ova mu muzannyo negwe webituuse kasirabika ebito bitaddemu kazoole ogenda nekuba oba ogenda kusekula. Nsekula n'asooka amwokya ennyondo, feesi yonna ebyabyatadde. Kale ekyokusekula kati nga kiwedde, yamusaba asooka eyesetinge n'amufotola ekifaananyi. Leeta kimala, ndowooza ono bamulese bamugamba njagala crazy love, njagala rough. Yajja mbu atandike. Get off me. Wandibadde onvaako. Mbadde ndowooza tutandika butandisa ensonga yaffe. Nvaako. Now. Kati. Call the cops. Bifo nga siraba kuyita basirikale okusira ku kyonkoze. Naye gwe mukazi gwe ddala mutuufu limu akazoole. Yagenda akolima. Yabadde alowooza nakyala yagala lwafuraavu naye erabika yabadde koloba. Nakyasebo yeekubiza. Era bw'amala okwekubya ne yeekubya n'akafaananyi. Njagala olegere. N'asooka yeesaasaba muli asobola okugezaako okwegatagata. Aterere. Sir, this is Dr. Kroner. Mukasi akantwadde ebbali. It's a lot to handle, but I can tell you this. You won't survive another day without coming in. Waliwo yali akuba essimu ng'agamba nti yali akubidde musawo. Omusawo n'amugamba kyengenda okusaba kikimu kyokka. Wandibadde okwata ekkubo n'okoma kubanga togenda simatuka. Singa tokwata kkubo n'okoma we tusobola okwekkaanyiza. Lwoli embeera si nnungi. Ye kennyini abeera mu kkoti yonka. Baabo. Yajja bali masekati g'ekkanisa. Abasooka atule bali n'asirikirira. You gonna sit here all night, bro? Kati ogenda tula wano ekiro kyonna munnange. Nabi alina okwasaganya. Anthony. How about one of them cream sodas? Lwaki tosooka n'omufunira n'atumya ebyokunywa bosi naje. Zaala b'engeri gye basobola okwogeramu ku ki. Bino biki byonna by'oliko. Glad you're putting it to use. Kirungi peni ogikozesa. Yeah. Gye yamu ey'emitwalo 68. Well, ekiriwo kimanyi. He's got a solid case, no question. Tulina solid case tewali kwemulugunyako ono nkiraba. Naye Denning's lawyers baloya ba Dennings last night to file a motion to keep those. Sebo kyabatwalidde olunaku lwajjo okusobola okufayiringa motion. Bitu ebisingo bitekatibbe. No, not yet, but I'm not going to sleep until. Kati wamaze ofuna engeri gy'osobola okirwanisaamu. Kono sinaba naye ate sigenda kwebaka paka nga amaze ofuna engeri gy'enkirwanisaamu. You poked the bear. Now he's restless and ready to come. Gwe ky'omanya kikimu kyokka nti wafumise eddubu. Kati litaamufu litaamu erinyize. Likwata kuba okulumba gy'oli. You know, here's someone like you been through so much, a major tragedy. Unthinkable. But you come out the other side. Many people wouldn't have made it. Yagamba nze okusiya ku ngeri gye nkulaba ne gye nkumanyi. Gwe muntu ayise mu kituyita akashambatuko. Oyise mu buzibu bungi obutasobola teeberezeka. Naye se bunosobola simatuka n'otuka w'otuuse. He'll getting me that meeting with you. Ulinga agamba nti meeting gye wasaba okusisikana. Already wali omanyi nzaani. Wali okitegese kono ye. Wali public defender kono kituufu. It's whether or not he or she is going to make a dent in this. Ebiseera bisinga ba public defender nti kitera kubeera kizibu. Okusobola okugezaako manya nti balina kyagenda okukolawo ekyenjawulo kiyinza omutuusa kati w'otuuse. Wabula ye yamulabako yamulaba nga musufu. Wuliriza gwe. Tuteekeddwa okugezaako okuba ng'ojjawo kiro ekikwekiiseemu. Wesegeera. Tuteekeddwa liisi ogezaako okwatakinga motherfucker ono. Tumuggyeko omutwe. Then tumuggyeko buli kimu kyatuteeke wali ettali.
A trophy. Osekera kigamba. Tumufune tumuwanike wali ng'ekirabo. Nti kale. Osekera kigamba. We'll talk again. Aya. And Anthony? Anthony. Get the cream soda once again. Twaga osoke ka cream soda kinabadde kusabye kaleke. You share whatever's distracting you, you'll be okay. Gwe kyonna kyonna ekikudistractize senga okiteeka ebbali ojja kubeera okay. Guno omusango gwemanya nti kati obwanga ogutuddemu olabirira tuguyina then tuguyina. Togwamu maanyi. Ibulamu bwe yamugamba. Katude erudda. Rudi akwati kuba jasikane na kyalo ono. Emily. Wabula agenda otuuka mu apartment ya Emily. Ekyamala enviiri ku mutwe. Yasikana kyasiba ali ttali. Wabula mu kugwa ebbali. Yali akutta akakebe. Omubeera amakere na prescription drugs. Yamutuukako ng'ali awo tabitegeera. Why? Kutandika omukowoola. Yenna musekule. Tufudde. Nakyala mufu. Ono yagamba tufudde. Nakyala mufu kapoti. Nasooka amuzza amaaso. Yatule bali n'asiriikirira. Gamba Katonda wange. Yajjawo essimu ya Nakyala. Nga kuliko message yasindikiddwa. Wabula mu ntandikwa. Ye message yatuuse eri road. Ne bamugamba akwate kwaleta site ziri unmarked. Ku Octavia Gallery ku saa 7. Yasooka ne yeebuuza bankubire mwende emwemu. Nibo abakubye ne bakwatiko ne bajja bamusika ne mayiti ya Nakyagenda bawooza atya. Yeserawo ebyessimu abyesonyiwe. Era bw'atu n'asimulako ebyenkumu bye. Essimu n'agikwata n'agiteeka erudda. Wabula omuwala ono embeera ze bwe yabeeranga n'ebimusumbwa naddala amasekati ga relationship yayinanga tendensi etiisatiisa ng'agamba nti agenda kwetta. Era yakikolako ne Kabaka mu biseera biri nga bakyali bonna nga bakyayagana nga bakyali ku ssomero. Ono aba afuluma bw'ati n'asiikana kano. Sorry, I was gonna say what's up to Hannah. N'osonyiwa mbadde just njagala kujja kulaba ki ekituusewo eri Anna. Be back later on. Anna alabika agenda kudda kubanga taliiyo. Kibadde kindeese nabadde nerabiddewo essimu yange. Kituufu. Wabula waliwo kyengenda okusaba munnange. Olaba empete neraga nti ne bufumbo. Kyokka ate alina boyfriend we atali nze. N'olwekyo ngenda kusaba. So I never saw you. Aye tofaayo kale ngenda kwefula mu kiseera kye nalabye. All good. Buli kimu kiri good. Okay then. Alright, I'll see you later. Nikamusibula tujja kuddamu nti ye Katonda wattu. Obuzibu nno buze. Kigino yeebuuza ki kyaba akola. Abadde atawanyise. Tagali yegini. Wabula ekyatuuse ku Nakya Mukama yamanyi. Tukwateko otudde ebbali. Is that you? Ono ye Charlotte. Why? What's wrong? Kikyamu ki why? Yatuuka eri omukyala. Naye tamanyi bw'ayinza tandika bitebya. What is it? Kiki? Mugamba nga bwe beetaaga okwogeramu. I screwed up. Munayi nasiraanyiza. I got mixed up in something. Waliwo ebintu ebimu bye natomedde. Did you fuck her? Bikwataganako emirono yamubuuza kimu wamwegadde. How did she die? Kati yafudde atya? I don't know. Simanyi oba kesse. It looks like she hit her head. Wabula kirabika kasekudde mutwe gwako. Oh, we worked so hard, Ben, you know. Amazima agakatona mugulu twetobyeko Ben. Ex-girlfriend for a fucking case. Oyinza otya okwagala ogezaako okubanga osiranya buli kimu kyonna kye twezimbidde. That's so insulting. No fucking ex-girlfriend wo okubanga oyagala okuwininga case. You know that. When I go out and I work a double shift. Anti nabadde nkikola ku lwaffe ko nedda. Kino wakikoze ku lwo ekyo naawe okimanyi. Nze bwe nkwate kuba ngenda nkola double shift mu ddwaliro nkikola ku lwaffe. Ne kino wakikoze ku lwo kwagala gezaako okubanga ofuna credit. Obwa lawyer. A case that I feel differently about you because. Gwobadde olowooza nti senga ofuna kese onoogiwangula ngenda tandika okulya mu ngeri enjawulo gy'oli. I love you too.
amazima gali tikuyagala nga bw'oli ko nange bwe ntyo I'm so sorry for that. kati njagala nsonyi okussa ku biki ebituuseewo mukazi wattu yasoberwa tamanyi bwayinza tandika musonyiwa Mentioned a meeting at an art gallery. Maybe I can go over there and see if I can try to piece this thing together. It's the only lead I got. agamba nti kati okusinziira ku information gye ndabye ku ssimu ng'oli yasindise message ng'amugamba nti basiikane mu art gallery ku ssaawa 7 mbadde njagala nkwate ku bungene nti oba osanga yengeri gye nja osobola okugezaako ku access nga n'ofuna information kuzaako ekyo kyatuusewo eri nakyala We act as normal as possible. ffe kye tugenda okukola kweyisa nga tulina mu nga bwe kisoboka You gotta work, I gotta work. gwegenda ku mulimu nangende ku mulimu Something out, we'll just... kwegamba tuleme kubeera nti tulina ekikanga bwe kyatuguddemu tusigale nga bwe tutambuza emirimu gyaffe ono yasirika Do you want some coffee? n'amubuuza weetaaga kakopo ka caayi anti oba osanga nkeetaaga kagenda essaawa zaatuka 7 Tavio Gallery wano we twatandikidde ka sinema Like most women, she's expensive. yatuuse waliwo kabaka eyambuuzambu ekifaananyi kirina gwe kikujjukiza nti ye ng'abakazi abasinga nakyo kya bbeeyi kabaka bwe yakwatidde kubo naye n'ayingira wabula ng'ekyabadde kimuleese yazze gathering information akulaba Rodi boss agenda kusiikana muntu ki ku ssaawa zino oba osanga omuntu gwagenda okusiikana ku ssaawa zino ye muntu yatusiza obulabe eri nakyala yajja asembera kati oli we yabadde akwate ku butambula n'omusajja gwe yagambye tuge tukutula eddiiro n'alyoka amulengera Just a word. njagala kubaako kyenjogeramukko naawe ono bwe yakyuse yamusekulidde bano bagenze okuddamu otegera ng'ali ku ttaka yamuguze bubi nnyo kamala bagenze okuddamu okubaako bye bategera ng'ali ku ttaka kati bwe baafuddeyo ne bajja bamusiekana kiki wakoze lwaki osekudde omusajja gentleman ya approachinze gyendi n'ayogera ku by'abakazi nabadde nteekeddwa taking action wabadde olowooza nti okidnap oyo abadde just broker wa bifaananyi kono ye kagalina okusira ku bigambo rodi bye yayogedde yono yabadde alowooza nti oba osanga ye musajja eyawambye nakyala kubanga oli bwe yatuuseewo yamugambye nti ekifaananyi kirina gwe kikujjukiza gweyagala n'amugamba ye n'amugamba ng'abakazi abasinga n'ekifaananyi ekyo kya bbeeyi kati ye n'alowooza nti ono point gy'aliko omanyi boogerera mu koloba ayinza okuba ayogeredde mu koloba naye ng'alabika atukidde ku nsonga kumbe oli ye yabadde ayagala muguza kifaananyi bwasekudde As always in matters like this, I take things into my own hands. My actions may appear. Era bw'atyo ng'annyonnyola agamba nti mulimu ebintu ebimu nga ye byalaba nga mutuufu yeetaaga lisa abyekwatiremu nga ye bisobola okukakkana We find ourselves in. I want Emily back and I want her back now. njagala Emily mufune ate nga mwetaaga kati bwe twogerera You enlighten me. No, give her. I can't tell you why. I just need you to hack. gwe neetaaga osooka onnyambeko sirina ngeri gyesobola kubulya lwaki wabula njagala ohakinge mu email zange osangulemu email zonna zinawandikira nakyala kiki otegeeza mu tekisoboka oli kakeesa gwomanyi ofunira abantu visa anti ebya visa byangu n'amugamba ezo email sebo si nyangu nomba nga mwabadde mugenda maaso n'okukyatinga ne nakyala gwe kyoba okola kiki kimu kyokka sooka osangulemu ezizo nabe engeri gye naaba asobodde okikwasaganya koye tikali kyokka olunaku lwolwali egenda kuba ya deposition mugaga agenda kujja yasooka n'amanfriendinga na buli kimu kyonna ekisigadde n'akijjamu gw'oli kuki tungambe mbwe essaawa zino oli ku kompyuta ng'atolede bakwetaaza edda mu ndeeno bagagga baatudde edda yatuuka ebbali n'asooka asiriikirira abali wano ng'ali mu elevator esimu n'esooka evuga ani ono erese Emily oli yamubuuza kimu lwaki gw'ogikutte n'amala n'ajjako
omugambye ekimu lwakigwa ogikutte then essimu n'agijjako niyagamba tufudde yajja agezeko siikana buli kimu kyonna gikiri bamulinze dda bifo nga tebina bagenda mu kkooti basooka ne batuula ne boogera ne banjula omusango ne banjula n'obukakafu bwe balina gye bali ne balaba obadde mutuufu basobola okukola n'abantu abo mu kkooti ekiba tekisoboka musobola osetolingiraawo ne kiggwa What happened? Where's the tube? ki ekituusewo tuba tusubira togenda kujja ne balooya bo zeeyeka Expectations have often been your downfall, Charles. Well, I'd rather have musawa mukwata mpola faulty expectations than sell faulty pharmaceuticals. yali amugamba nti mbadde siyogera kujja ne bannamateeka abo ko yeyeezo ezo zensobi z'okola n'enkumegga kono kisingako nemba nga nkola ensobi ezo n'omumegga zandi okufulumya eddagala ery'ekikwangala Pharmaceuticals. Let's begin by confirming your identity for the record. twagala tusooke tukonfirming identity yo ku likodi yatulya loodi ono yamulengerako mu galali Would you like him to repeat the question? wandiyagadde addemu ekibuuzo kyabuuzizza Spoke off the record. njagala tusooke twogere nga biri off the record bye tugera okuddamu okwogera nze n'oyo lawyer New events have come to light that change the nature of this. waliwo information gye twafunye esobola ogezaako kukyusa omusango guno nga bwe tugenda otambula Well, I could elaborate, but I would prefer. nandibadde ngenda maaso n'okunyonyola obukakafu bwenfunye naye ate kijja kuba kisingako singa oyo lawyer abyogera It's curious, isn't it? kyewuunyise Drawn to us both. okubanga family nakyala yatufuna What the hell? kati gwe biki byoyogerako What is this? biki byotugeta I understand you're in possession of files that were nze nkimanyi olina information olina files zewafuna mu bumenyi bw'amateeka okuva eri nakyala Emily Everything was obtained legally. buli kimu kyonna twakifuna mu mateeka To you in discovery. era bwe tuno ne tubikulaga nga tumaze obifuna buli kimu kyonna mwakifuna mu mateeka buli kimu kyonna the woman who brought then kati omukazi eyaleeta obukakafu obwo gy'oli she now. ali luddawa I have no idea what you're talking simanyi era sirina kirowoozo ku ki kyoyogerako You know you're cornered, Arthur. okimanyi nti arthur ku mulundi gwe tukufunzizza On the record. I haven't been able to reach her, have you? sisobodde gezaako mufuna ku ssimu gobadde omufuna Charles. kyawusi Prepared to settle the class action. yagamba nazye nga neetegese nga tugenda setolinga okusiza ku mateeka ekiyitibwa class action settlement $1 million to the class members. era ng'agamba nti agenda musimba miliyoni 3 And within 20 okusiza ku teeka ye agenda musimba sente ezo basetolinge agenda mwongeyo ne miliyoni 10 ez'abaloya babadde ategese okulwaninga omusango guno ze miliyoni 4 well, in this town, I think you'll find a judge who will be able to do that. kati golooza tunaasobola okugezaako okufuna omulamuzi anaasayininga ku settlement eyo class action settlement neewuunya lwaki ogenda maaso n'okola kino Yeah. abawa miliyoni 4 eza $. For settlement. Re-sign a confidential. anti ayagala tusetolinge tusayininge ebbaluwa egezaako kakasamu tugenda bikuuma nga byekusifu then obukakafu bwe tulina tubumuddize obwagamba nti twabufuna mu bumenyi bw'amateeka Taken from his computer. mbu bwaggyibwa ku kompyuta ye Of criminal prosecution. kwegamba tuleme kugenda maaso na criminal prosecution tuleme kugenda mu kooti kiwedde endowooza tewali kirala ezo sente agenda basasula miliyoni 4 agenda sasula fa miliyoni 3 omusango baguzikije then asasula miliyoni 10 okusobola okugezaako okubanga balooya bayise mu buzibu buno bwonna okutegeka keesi eno obukakafu abuguzi Live with that. ate at least ogenda kubeera mugagga ekyo osobola toba nakyo eyitibwa class action certification settlement mu mateeka Aside from the suicide attempt a few ng'ovudde ku suicide attempts ze yali ayagala okukola emyaka emitono egyeyise emabega waliwo ebintu ebirala byabadde alina ebimusumbwa psychologically Yeah, I guess so. Seemed okay. nze yandabikira okubeera oke Did you two have sex regularly? mwate yange ofuna sex regularly How's that right? ekyo kijjirawo ate Well, she's still missing, so everything. kubanga kati akyamisinga buli kimu kyonna ndaba kirimu amakulu She mixed quite a cocktail for her. alina eddagala lyabadde amikisinga ery'amaanyi Vikes, Vikes, uptake inhibitors, and a whole uptaken inhibitors never seen before. kwegamba nekkala ze sirabangako bukyangambaawo otyo Spontaneously developed every mental disorder on the planet. okusiisa ku ddagala lino liraga nti unless nga yadevelopinga mental disorders ez'enjawulo amazima gali nti abadde amira eddagala lingi
Yeah, I know what you're getting at. Manchi choyagala otegeera. I own a pharmaceutical company. Nina pharmaceutical company. Those. Amazima kakatono linga agamba nti zeya prescribing eddagala eryo nedda si bwe kiri. Nze sina eddagala nalimuwaddeko. You know, I gotta be honest here. Ngenda kubulira amazima mu nsonga eno. We find her. After 48 hours, the chances of recovering her are increasingly difficult. Rudi yamugamba amazima gani nakye yamugamba amazima gani nti gondabikiranga atafayo banakye atumuzi oba tetumuzuula. Kubanga essaawa nomu omunana senga ziggwako emikisa gy'okubanga tuzuula nakyanga akyali mulamu gyabika gyo mitono. Weird, isn't it? Mugaga yefiirayo. Tudde bali essimu evuga. Yali akubira mukazi we ne bamugamba aleke message oluvannyuma lwa kabipu. Mukazi we essimu tagikutte agenda okuyingira eno mu kisenge yafuutukayo mbiro. Aya yafuutukayo mbiro nga bimutabuseeko n'akwata ekkubo n'akoma wajja yeekaanye. Kino kyendaba kituufu oba nedda? La hawula. Gulaba agenda kufuna sente eziteekanika kubanga yabadde agenda okulira ayinza n'okufuna miliyoni nga 5 aga dola. Mugaga abateddeyo miliyoni 10 zaabwe balooya ababadde ku kesi. Faamu n'agiwa miliyoni 3. Zi miliyoni 4. Unaagenda okujja nga mayiti ya nakyatolooza teri makaage mu kisenge kye ku buliri. Yagamba tufudde. Mayiti eri makaage mu kisenge ku buliri. N'asooka yeebuuza ki kyagenda okukola. Yakwata ku mutwe ebbali. Kyeyakola kyava asooka amutetenkanya n'amuzingazinga mu kisuuka awo. Ziba teziri busa ne bawulira akonkona eyo. Leka tulabe. Bamugamba akwate kuba avweyo. Poliisi kyewunyisa okuba nga alina mayiti mu nnyumba ate ne poliisi neekwate kuba okujja mu kaseera ako kennyini. Yakimanyirawo ali set up. Waliwo abamuseteeze up. Poliisi ezijjeko amaka. Katonda wange. Kigina anoonya waatandikira. Tanabafunawo. Noonya wamenyera. Maama nyabo. Nabagambye tuli kayitibwa misconduct. Vijja inspections nga bulijjo. Noonya gapu wayuliza. Poliisi egenda ossekola olujjo ddubandula okuyingira munda. Waliwo yali ababiddeko nti waliwo mayiti eri makaago. Genda otuuke bali ku dinisha. Waliwo edinisha agezaako disika edinisha liganye. Musatu n'asifuka alwana n'edinisha mu kaseera ako. Ukakana alisisi. Kwe kujja ayitemu. Baaba. Aba agenda akanakasebo kamutakula olubuto. Wabula ng'ayisemu ali bweru. Akanaka kamuyisyeko ku lubuto kamuyizizza olubuto. Kwe kujja atandike. Baabo. Nabagamba Cracking Sports Bet Uganda Limited naba International Premier League Uganda Limited. Light Masters mu Kiyembe ng'ogasseko n'aba Quality Garments. Yajja ku layini n'asooka asimba ku layini. Nabo olubuto bwe lufaanana. Katonda watu. Yafuna wano kananka katibu asooka alusibe lubadde lwasamye olw'ekisago. Ne yeesetinga najja yeebulankanye. Kesi no gy'abadde ayagala ofuga temufukidde kesi. Ejijja bakafwaya. Yajja atambula mpola mpola ng'anigguuka. N'atuuka n'ayingira munda mu ggaali. You didn't do it, right? Sigo wakikoze. No, I didn't do it. Nedda size yakikoze. Gotta ask the question, man. I'm sorry. Onosonye okubuza ekibuzo Brad naye. I told you not to get involved. Nagamba akakazi kesonyiwe kati siraba nsonga lwaki wali okagwira kedde. I know. Mbimanyi naawe leka kunvunaana mbimanyi. Tongenda wala mbimanyi ndeka. Kakati. The cops catch you with this? Abasirikale we bakwata nene mbwasi gomanyi. Tuze tulunteekamu. Okay.
webali I know. oli seya wange musufu kono nkimanyi ndi seyawo naye tumpaayo weezaalidde eminyira yesu kristo kati omuyaye bano bakwatikubo ne bajja maka be ba private investigator ba Arthur Denning. Bibade bagenda maaso nogezaako kola okunoonyereza ku Nakyala. If there's anything more I can say. Waliwo ekya kimwetaaga mbagambe. Bano baatula butuuzi wansi. Emily Hines before? I'm sorry. Waliwo sikanyeko Emily Hines before. Munaasonyiwa mwe baani. Joe Bilson. Mpitibwa Joe Bilson. Jane Clementi. Ono Jane Clementi. Tuli ba private investigator. Tukole ya road. Ridley contracted by Arthur Denning. She has no comment. Taina comment wemba temuli basirikali. So I suggest you leave. Nina basa amufulume mugende. You do realize the woman discovered dead. Okimanyi nti mayiti bagizudde mu nnyumba y'ono. Mayiti enfu ng'ate abadde akola obwenzi eri bbawo oyo. Mr. Denning is willing to offer. Mr. Denning mwetegefu ogezaako kubanga ofalinga balooya ab'omulembe okuwoleeza Nakyala. This is a manhunt and he's a... Kyolina ogezaako okumanya nti bbaawe bamuyigga ate ng'esaaze wetwogerera bbaawe figitivu. Kiyo kyokka kye kisobola ogezaako okuyamba Nakyala. Amy Campbell. Seems Ms. Campbell. Waliwo omukyala ayitibwa Amy Campbell. On numerous occasions. Yalaba bba wa Nakyala yalabanga Rodi ng'akwata ekkubo okuyingira mu maka ga Emily okumala ebbanga eriwera. But you don't. Mwe bwe mba temuli basirikale mufulume. Emotion if you need me to. Or... Mwagala ngezeeko filinga emotion. Mwagala ntani mufulume. You mind you call us? Wanaabaawo ekiriwo kyonna onoosobola otuyita. Mukazi wattu yali asirikidde awo wasirikidde. Bagambye nti balina n'omujulizi ayitibwa Kambo. Amy Campbell. Yalabanga Rodi ng'ayingira mu maka ga Emily okumala ebbanga eriwera. Era asobola ogezaako okubeera eyewitness asobola okujulira. Nga tuze erudda. Ono Kabaka Ssebo yateekako bulungi ennyo. Mala okussaako. The cops keep circling the house. It's freaking me out. Bano abasirikale bwe kasira bakwata ekkubo ne bajja bantiisa. Yeah, it's my neighbor Hannah. Or whatever her name was. They still haven't figured out what happened to her. Era ng'agamba nti ensonga erabika ekwatagana ku neighbor wayitibwa Anna. It's freaking me out. Obali erinnya lye simalina kumanya. Kabaka ogera ku ssimu omuyayi yakawujja omuggo. Yakakuba kiboko. Kakyekula omuggo kwembule. Nikagwetali nekatandika okunyeezeera. N'akyusa katwanga. Kagenda akomawo. Kakazi katu mu kutya. Nekakwata ekkubo kajje kasituke. Njagala olabe. Mu kutya kakwata ekkubo ne kasituka. Kwe kuyita banaye mu nnyambi. Ne katikuka kayiseewo kagudde ettale. Uli ali siriasi katwanga. Agira esinga. Yagala gireeta ng'eriko n'obumaasuka. Katonda wattu. Yakakuba ne kakuba omutwe ku ndabirwamu. Kagenda otuuka wansi nga mbeera sinungi wadde n'eddakiika n'emu bweti. Era yo bw'amaliriza bw'atyo n'amalamu omusubi. Do you have any idea of what's happening here? Olina ekirowoozo ku ki ekigenda maaso wano eno? Hunting for this guy. Poliisi egenda maaso n'okuyigga Rodi. First, before the cops do. Twandibadde ffe tusooka omufuna bifu ng'abasiikaali tebannaba. Abrams yakubye essimu alina gw'ayogera naye. Naye nga tewali mulala gwe boogerako. Stand by and watch this settlement fall apart. Sisobola gezaako kwekkaanya settlement kugiraba ng'esaanawo. If we don't find it, bwe sebo settlement yavudde miliyoni 3. we'll get hurt. Ate senga tomufuna. Understand? Osegera kyegamba. Ebijja ova mu kino si birungi. Twala erina kyamudwaliro gy'akola. Ziba teziri busa. Bagamba nti waliwo aleeteddwa embeera sinungi ye Nakyala. 125 milligrams of Solumedrol, IV push. How has she been down? I need an answer. Neetaaga ekyokwanukula. Amy Campbell. What? Ayitibwa Amy Campbell. Amy Campbell. They didn't clean her up better. Amy, I need you to lay. Amy ngenda kusaba osooka okakkane wansi. Remember what happened to you? Ojjukira ki ekyatuuseewo gy'oli? You see what happened? Did you see? Walabye ki ekyakutuuseeko? Hey! Walabye yakuseeko waayo obadde kirwaki omubuuza ebyo naawe muveeko. Kati abadde amubuuza. Alabe obadde amutuufu kali mu seesezi gyako. Abadde akabuuza wamulabye yakusekudde wamwekanyiza. Kubanga ne bali abasirikale baagambye nti Emily Campbell yalaba Rodi ng'akwata ekkubo okuyingira mu nnyumba mu apartment ya Emily okumala ebbanga eriwera. Kibasegeza yali eyewitness. I'm okay. Oli otya nti ndi bulungi?
nabadde ndowooza nti oba osanga kino njasobola kikwasaganya naye But I can't. sisobola kikwasaganya gwe ge mazima I just can't. sisobola kinsuusieko mpulira kinzitoyeko mu mutima It's just you and me. kino kiri masekati go nange okakasa omuwala gwe balese mu ICU omuwala yandabye kuona ayitibwa Amy Campbell oba Amy Campbell Someone who knows what we did. Omuntu omu amanyi kye twakoze oba omuntu omu amanyi kye wakoze. She saw me at Emily's place. She can ID me. Oyo omwana yandabye ewa Emily kibasegeza asobola okukola identification ku nze. Wabula ngenda kusaba. All right, babe, I love you. Njagala okimanye nti kuyagala. Amusawe bwe kiba kisoboka asooka amukolere ku oyo. Nakyala waba asobola lisa amukuba akayiso akayinza omukakanya abeere mukoma paka ng'amaze osetolinga bino byonna. Kati mukazi wattu ali wano abirowooza mu yasoose kwebuuza ddala mbutuufu asobola okukola ekintu ng'ekyo. Naye munaye bba wamusabye kuba kati omukyala yekka asobola okugezaako okukola ID ku road n'awa n'obujulizi nti yajjanga mu maka ga Emily. Ati munaye onoosonyiwa. Onoosonyiwa. Yatuukawe wali nakyala n'agamba mutima gwa musonyiwe. Era bw'atyo n'asimbira agezeeko otuukiriza kiri kyasuubiza loodi. Naye nga naye ali mu kutya. Kimanyi kiro kyakola kiyinza okumuleetera ttagali. Ate kiyinza n'okuleeta obuzibu eri nakyala ng'akyali mulamu. Sinakyoba osanga n'akutuka. Kutya kwa maanyi. Laba yasala wa mukube mwaka iso wabula ziba teziri busatono natandika oshambagala akomyewo engulu banange yayitirawo abasawo bakwate kubo bajje abasawo ne bajja basobole okugezaako okwekebejja ono yagamba tufudde mbadde ngenda munyiga nga simanyi kati laba ttagali ziba teziri busa ekyadi yamayiti yakwate kubo kuva ekyebika nakyatasibodde simatuka nekano kalabika kabadde kaze kumaliriza ye mukazi wattu n'atambula bulambalamba n'avaayo niwankubadde si yakikoze naye ataavuddeyo mu kutya kubanga abadde alina waatusinga amaliridde kola kyonna ekyetaagisa nekalodi kennyini kamuvaako emanju nga kakuta ebimuli nakakukulaba kalina ebizibu byako kalina ebirwadde byako ngako muli kabisuula ebbali mu kadasibini rodi alina amaka ge yatuukamu n'agamba ti katuwana ekijja kijje n'atambula bulambalamba n'ajja bw'atuuka ebbali n'akonkona aze mu maka g'omugagga aze wa Arthur Denning CEO wa Pearson Pharmaceuticals kubira wone ekyaki kugulu gwe teri kwemamaaza waayo njagala afwande kuyitamu mpolampola otyo. Next time you should phone me before you come here. Mulundi oguddako osookanga kunkubira kasimu nga tonnajja. Practice of Code of Ethics says era nga agamba nti okusinziira ku 714
Here's what's gonna go down. mateeka gagamba tetukkirizibwa genda masula kubanga tusiikana I'm gonna give you everything that I got. naddala ng'ensonga ze twazitadde mu settlement Got against you, legal, illegal. bwekyoba okola kikimu kyokka settlement tugenda gikolera wano Cover up all the shit that you've done. oba ebintu nabifuna mu bumenyi bw'amateeka oba nabifuna mu butuufu buli kimu kiggwera wano Yeah, what's that? I don't have the faintest fucking clue what you're talking. amazima gakatula simanyi ku ki kyogenda masula kwogera leka It's gonna extort you. And you found out. wakimanya nti Emily agenda kujjamu ensimbi So you killed her. n'osyegera n'omuta kati oyagala flaming hands Well, I did not. amazima ga katonda Although I can tell by the conviction you've. ekyo saakikola satta Emily newankubadde nsobola okugezaako kitegera okusinziira ku ngeri gyonnamula mu ddoboozi lyo So funny. kiri funny Lee kidnapped herself, didn't she? Of course. ekitegeeza Emily yeewamba It makes total sense, doesn't it? Of course, when you love someone, you tend to overlook the obvious. But that's it. bino bituukawo lwa nsonga ebiseera bisinga omuntu oba omwagala obuusa amaaso ku bintu ebimu She was testing me to see if I would kali ye mukazi we atubambye ekyo yakikola ng'asindikira message ayagala kungeesisa kulaba live long enough. oba nsobola okufaayo gy'ali yali yeetaaga attention yange teyasobola kuwangalawo kumala bbanga kumanya obadde mu butuufu nsobola okufaayo So why did you send that? kati lwaki wansindikira oli omujego okujja okunzita Oh, Eh? come on. leka naawe Worth 8.7. nze golaba ssebo ndi worth bilioni 8 Do I look like a man who would hire street thugs to do his? 8.7 ddala mu butuufu nkulabikira ng'omuntu ayinza okera ku makya n'apangisa abayayi b'okubbala bamaliriza omulimu Of course you didn't. I'm sure you didn't. nkakasa ekyo tewakitegedde You got involved with an ex-lover. You must have known wasn't too tightly wrapped. You're not playing with a full deck of cards, as they say. yamugamba nti bwewali otandika okugenda maaso n'ogetinga involved ne ex-lover wo gwe kyotasobola kumanya nti amata tugozanyisa tegawera Silly crap we talk about. baabo You got involved because you wanted to kino wakigwamu court. lwa nsonga wali oyagala okubaako omusango gw'amaanyi gw'okwasaganya mu kooti Dreary, insipid, lackluster life. osobole ogezaako okwejja mu bulamu bwo buno obw'ekijega obw'ekisiru But anyway, it rained and you got wet. naye ekikulu kya byonna obuzibu bwajja era bw'otyo n'osirana kwegamba enkuba yatonya n'ekkuba Now that you are down a rabbit hole, the only question kati olwedde omaze okwesimira akannya kakamyu to go ekibuuzo kiri nti to get out. oli mwetegefu kukola kyenkana ky'okuba ng'ofuluma It's better to go to ng'eŋŋombo bw'egamba than not far enough. kisingako n'olumbira ddala thandi okwerumbisa osyegera kati ensonga mu bufunze yamugamba nti byonna byeyogeddeko ze siina kye nali ntaddemu mukono kino ekikirabika kirina bwe kyetooloola kale ekyebuzibwa olwedde kati wakitandiseko dde ogenda kukomawa okusobola ogezaako kivuunuka yajja akuba essimu yakubira mwenda emu emu hello sebo sisobola kulya aba ali wano waliwo sebo yaleeta katwanga agenda okuza amaaso okwekanya bwati nga kirabika ke kasajja kali keyabadde ayogerako kani akasajja kasindikiddwa muntu omulala wabula si kabaka Arthur Denning yamugambye nze sente ze nnina sisobola kera kumakya nempangisa muyayi wa kubbala kunkolera mulimu sisobola pangisa mujega bwe katu ne kasimbula katwanga ne katawanyika wabula nga kagendo ne yafunamu ekirowoozo kandi banga lisi kalina kye kamanyi yajja akafwate ayi togenda genda bwotyo gwe sebo genda kumbulira okolera ani ye mukazi watu Emily bye yali akoze yali ayagala seeking attention ya mugagga gwe sebo motherfucker nekyebikaliwo ebyatukawo bitaali birungamu ebyatwaliramu obulamu bwe kate ye mukufa ne baagala bagezeko ddusulamu ono yajja misinde ng'alemedde kasajja gamba gwe musiru gwojja kumbuulira bw'atuuka ebbali bw'ati n'asooka asiriikirira kusa ekikoowe kabaka sebo ng'ali wano ne katwanga yagisibidde wali eri boyi n'amulumba n'asooka agamusimba kati bwe kuba kwati katugenda baamutujja bwe bamutujja ne bamwetika ne bamuleeta erudda gye baali bamulese ne nakya gye baali bamulese mukazi we ne mukazi we mukazi watu nga bamusibidde wali erudda lwoli agenda okwenyolanyola bw'ati okuba nga atera okudda engulu nga ne maaso awo waliwo engeri y'entaana masekati g'ekereziya
gezaako okulwana nga bw'asobola yeetaggulule yeesumulule naye nga si byangu. Buli kimu kyonna kigenda kubeera okay. Tofaayo, buli kimu kigenda kubeera alright. Yagala kufuna ngeri gye yeetetenkanya yeesumulule. Kasajja nno kaze. Who are you? Gwe sebo gwani? Hey! Gwe mbuuza gwe. Who the fuck are you? Gwani? When they find you, you're looking at 3 counts of murder, 1. Yamugamba nti singa kwata ogenda kubosiikana emisango gya mirundi 3. Something tells me. Waliwo ekiŋŋamba. Better lawyer than you. Why did you kill Emily? Lwaki wata Emily? I didn't. Saamutta. I moved her. Namutegula buteguzi. Why? Lwaki? You really don't know. Ddala mbutuufu tomanye. Kyava atazza amaaso eri ono gwe. Hey! Baawo tamanyi. Charlie, look at me. Kyali gwe kasajja gwetunuulira. Yakwata ekyambe n'akifumita nakyala mu kifuba. Ono n'awulira obusungu. Gwe kasajja gwe genda kutta. Ngenda kutta nayira ku syakatula bwe kwata ku ngenda kutta. Lwaki ogenda maaso n'okola bino? What I do and it's different than what you do. Yagamba lwa nsonga byenkola byawukana ku gwe byokola. But you're not. You're just confused. There is no right, no wrong. Tewaliwo kiyitibwa kikyamu oba kituufu. Mukazi watu bamufumise. Oba mufumise si walungi. Bulamu kirabika bugenderera. Kalwadi sebo kayimiridde awo. Lwadi yafuna engeri gye yeesumulula. Najja atobe nako. Wesebo. Ne basooka bazeetujja. Kamutujja ennyondo. Kajjukireko mu Iris mu butundu bwa Iris. Baaba. Ne kamunyweza kumugunda wano erudda kichwa. Twabulako ne ka Fast and Furious kana kasembyeyo. We. Yakambalira. Ne basooka batoba. Ne kamunyweza ensingo. Ati oshaga yakafumita. Yakafumita mu mberizi. N'akatomera. Kashekulya ddala n'akagunda. Wabula ye mukazi watu bambi embeera sinungi yeetaaga kuddusa mu ddwaliro ng'obudde bukyali. Yasooka n'akanyweza akakasise ddala mbw akamaliriza era ng'ayagala kakasisa mbu obulamu bwe buvuddewo. Genda okasitula ebbali naye nga n'obwannakyana bwo tebuli bulungi. Mukazi wattu naye bugenda. Yamuddusa n'amuleeta mu masekati g'eddwaliro. Twetaaga obuyambi. Ati bambi tondeka. Ofisa yajja. Is she gonna make it? Olowooza n'asobola simatuka. Listen, man, just leave town. You have to. Gwe ky'oba okola kikimu kyokka wandibadde ofuluma ekibuga kuba kirabika byayonoonesa edda gy'oli. Now, Nedda. the laptop from the guy who tried to kill me. Twasobodde okufuna laptop okuva eri gayi yabadde ayagala okuzita. I need you to try to decipher it. Neetaaga ogezeeko gidisaifinga. Mbeko information gye nzijjako. I think I figured out who did this. Ndowooza maze ne ntegeera ani agenze maaso n'okola kino. Maze n'ategeera ani agenze maaso n'okola kino. Ekisigalidde ku mulumba bulumbi musalako. Kaitwadde bali ka restaurant. Yatuula wansi yajja asika ne Bramzi. I'm reading about you here in the paper. Manyi mbadde ngenda maaso n'okusomako mpapula z'amawulire nga bagamba bakuyiga. Wuliriza
buli kimu kiri okay Mr. Abrams. Buli kimu kiri okay munaite wali tagali hakuna shida. You know if you need me. I sure will. Ndoza obo ina kiwetaaga kono buterevu era bwe nabanyina kinetaaga nja kuba nkunyigako. Kali gwe sebo. You'd look better. Wetaaga wetereze. Oh boy, you got evidence against you, son. Bakuyirako bukakafu. It's all over. Maloboozi. It's just not in your favor. Yasi tugambe nti emikisa tegiri naawe. Lwaki wakikola? Lwaki onkola kino? Nze siina kyekoze. I killed somebody because of you. Nate omuntu lwakubanga gwe. You did that on your own. Ekyo kikoze ku lwo obadde weetaasa. Nedda. Nedda. You did this to me. Kino gwe wakinkola. You can prove it. Ate nga nsobola okikakasa. Osobola okikakasa. Otya? I didn't kill Emily. Nze size yata Emily. Any good lawyer will tell you it doesn't matter what he is. Lawyer yena omulungi ajja kugamba tekina makulu. Ekibaamu amakulu nti obukakafu butunuulidde gwe. There was a biker. Waliwo bayika. A man on a motorcycle. Omusajja abadde avuga katwanga. Underneath a church. Abadde seba agenda tuzika wansi w'ekkereziya. Snapped his neck. Ne mutta n'enkutula ensingo ye. You know him? Omumanyi omusajja oyo? I never heard of him. Nze simuwuliranga nako. No, I think you do because you hired him. Nze ekimanyi omumanyi lwasooka gwe wamupangisa. So kept a very detailed. Kene nekyewunyisa abadde akipinga details eza buli kimu kyonna kye mbadde mukola mu masekati gammwe. Ku laptop ye. Ka laptop nagifunye. Ne kubaako accounts zenzuula. Ngendo zikebejja. Oh, yeah. Nga kiraga sete zibadde gwasindika. N'ebisigadde byonna kono oyagala kumblackmailinga. Why the fuck would I blackmail? Lwaki mba nkublackmailinga? Bullshit, son. Leka genda maaso na kubullshitinga bullshita. How did you build your reputation? Neezimbira sebo reputation kono wagizimba otya? CEO sociopath. Nga ngenda maaso n'ogezaako okufuna bano babankazi abeefula abaakabi nga mbamenya ne bakira wansi ku maviivi gaabwe. Do the wrong thing for the right reason. Ebiseera bisinga ngenda maaso n'okukola ekintu ekikyamu ku lw'ensonga ennungamu. Reputation, Mr. KL. Nze sebo neezimbira reputation, Mr. KL. It's oft got without merit, lost without deserving. There's some Shakespeare for you. Katonda watu. I'll take care of my reputation. Nze njasobola okulabira reputation yange tewali kyojja gikola. Nobody is you thinking, having the audacity and the profound Katonda wange. You can take me. Kano karodi kolaba. Sebo kabadde kafuna abantu ne kabafunako bukakafu. Ninga mu kifo ky'obatwa mu kooti kasooka batwa ne basetolinga ne kabajja mu sete kuyanja. Ne rodi bwe kabadde kamukoze. The state of Louisiana. State y'omu Louisiana. 1979. Mu 1976 has executed 659 criminals. Yasibisa abamenyi b'amateeka 600. Waiting. Ndowooza nga na mukaaga. Nga waliwo n'abalala abalinze mu lukubo. Kati kansiwe gwe toli omu kwabo bagenda osiba. Rodi yasirikirira. My profound ignorance uncovered something. Anti munaye kyotwalanga profound ignorance yange nyina kye nazudde. Taking bribes, throwing cases for him. Nga kirabika obadde ogenda maaso n'ofuna engozi okuva eri emisango egimu gy'obadde oteekeddwa okuddukanya. Kene guno omusango kabadde kagufuma nga kagusetinga nkagala gujja mu nsimbi era kabadde kafunye sente miliyoni 4 eza dola nga tegugenze na mu kooti. Bino byonna otuukawo kaali kabisetinga lodi okusikana nakyala bina n'ebisigadde. Nze gamba nti kati otudde mu kkanisa yange wandibadde ofuluma. Kumba abasirikale bazze dda. George. Bazekwata Abrams. You're not going to give me a manicure. No. Togenda kumpa bali kokono teke ngalo wezirabira toshirwala. I will crucify you. Gwe nkusuubiza nja kuteeka ku mushalaba. Kana akazanyo tekanagwa. Enjoy your pen. Kapeni ko kako katwala ak'emitwalo 68. Kajjayo bujjasiru bwatula n'obusungu. Didn't know I had that in me, did you? Oh. Wabadde olowooza sobola kikola It has come to this, hasn't it? Bituuse wano eno. You do the wrong thing for the right reasons. Twateesa tugamba titukola kwegamba okola ekintu ekikyamu ku lw'ensonga ennungamu. Kingenda okugamba kiri kimu.
wanna see a man ain't got no limits. Oyagala okulaba omusajja atalina kkomo. You're going to jail. Gwe bagenda kusiba. Let's go to jail. Ani agenda osibwa? Yazza amaaso nga mutuufu buli omu amutunulizzaamu kyeruwatula. I don't like this kind of thing. Banaye bino ebintu bye muntaddemu sibyagalira ddala. Era syagalira ddala wadde n'obyesembereza. N'olwekyo nekeyo kya bullet. Kegeno njagala wekanye kalodi kabijjamu katya. Lengera. Kamaze okwessa kula bullet kabe tekakyasobola kusimatuka. Noli kabaka badde katwanga badde akolerako. Mu bulwadde bwalimu. Waliwo ekakwate kuboneka kuba essimu. Settlement fall apart. Nga kagamba no settlement isobola jikiriza gezaako falling apart. Munoonye. People gonna get hurt. Singa tomufuna abantu bangi abagenda olumizibwa. Understand, Charles? Ani isobola gezaako kitegera Charles. Kaali kakubidde kabaka mwennyini. Denning. Ngamugamba nti omuyaya adduse n'obukakafu wandibadde omutetenkanya ng'obudde bukyayita omukwate. Kakene noono kabaka omulwadde kaali kakolagana naye. Katya. You having second thoughts? Simanyi otandise okwekuba mu mutima. I'm dying. Nze nfa. I know that. Ekyo kimanyi ofa. Bulwadde bukuseesedde. You ever come work for me? Lwaki wajja n'onkolera? Work for you. Ekyandeeta okujja okukolera ggwe. The same thing. Kwa nsonga nali ndowooza twetaaga ekintu kyekimu. There's no truth Tiwaliwo kye bayita mazima. in my lives. Stop searching for Lekeraawo okunoonya amazima. You can go find it. Genda ogafune. Katono bwe yakwatira ekuba okujja okasiikana mbu bakole bombiriri. Yajja ng'alina ekigendererwa kye kyali kimu. Eddagala yali agenda maaso n'okozesa lyamuyisa bubi okuva mu ba Pearson Pharmaceuticals. Ne basalawo bakwate Alice bakombayininga amaanyi. Banoonye obukakafu basobole okugezaako okuba nga basibya loodi oba si kine kampuni esaanyizibwewo. Niwe bwe bagenda mu kkooti, ekkooti n'ekasinga nga tewali bukakafu. Aba Federal Drug Authority bali mufuna obukakafu obwa namaddala obukakasa nti ddala Pearson yali afulumya eddagala limenya amateeka. Nikikaluma. Kirodi bwafuna obukakafu ne kamanya nti wano we kagenda otandikira. Kirikaina omufulaminga ye kamujje ku ddiiru. Ngeri emobenda. Wabula ono ye kyamulumye era kyovula ye bombiri abadde agenda kubatta nakyala ngogasyeko nono. Abadde agenda kubatta balimetuuka mikono gy'akasajja kali ka Ibrahimuzi. N'obukakafu aleme buto osaayo. Lwansongako kaali kagobafuna ssente. Nga ssente ebisinga ekisingira ddala byonna ssente kazifuna nnyo mu settlement. Kasita kafuna obukakafu nga kakwa deposition nga mujja mutuula nga muteesa mu ngeri emobendala. Rodi aba setting ebitu bya bagenda shenguka bavo wano. Lobi yazuula. Ebyamwewunyisa. Bwabizura yasoka n'atuula ebbali nga awulira mbutuufu n'omutwe guwuumye. Abisudde mu bitu bya mukazi we n'etategedde biki. Era byazze bitya wano eno. Yasoka n'asiikira okumala ebbanga. Yakwati kuba jasika n'omukyala ng'akutta olugwe. Nabyo yayagala amubuuze. Mukazi watu yali wano baagala settinga kuvaako wano eno. Yatuuka waali. Yayina alubamu gy'ayisa mukono wange. Wangi. Waliwo ebinemi okutegeera. Ngenda kubuuza kino Alice omulundi gumu gwokka. Njagala ombulira amazima nga tonneekwekeredde. Yali so serious era kyanasooka ateeka wansi akatabo oba alubamu. Kiki weetaaga okumanya? Lwaki kuno kuwunyako perfume ya Emily? Kubanga akimanyi gwe teweekuba perfume. Kijja ki okubanga ku lugoye kuno kuwunyako perfume ya Emily? Buuza mukazi we. Mukazi we n'asooka akandaga nga adda muli. Kino kirabika omukazi alina kyamanyi.
Kiwula akalwali we kabadde kamukutte mu ekereziya kamubuuza kyogamba tomanyi ne kama ne katunuulira omukyala. Kiri bwe kiti. It was an accident. Kaali kabenje akatuukawo.